Gwe munansi wa Africa agoberera video zange njagala otegeere ekintu kimu njagala tubeere clear. Long range missiles the ATACMS shadow storms babadenga already bali batandika dozi kozesa aba Ukraine. Kitegeeza ki President wa Russia bwaba yakugambye mu ka video kenakoze mu video yange jenvo postinga gendo ogiraba oba tonna giraba bwaba akugamba nti nno zino missiles aba Ukraine tebayina data na capabilities operating zino missiles nga wembadde nzize nkugamba gwabadde following bino ebintu kiba kitegeeza nti NATO oba America ne Bungereza ne ba allies baabwe nga woba gatta mu NATO batandika dda okubanga balumba Russia nga bakozesa Ukraine dda okitegera because they have to operate these missile systems by themselves nga balina kubeera present either in the neighboring countries oba ku ground mu Ukraine ng'ogyeko ba machineries be basindikayo okitegeera so babadenga bazikozesa naye nga tebakuba eri wala munda mu Russia nga bakuba kawawawawo mu western parts of Russia kati baagala kubanga bakubira ddala munda mu Russia nga we nakugambye munda okukola devastating damage ku ggwanga lya Russia. Kiba kitegeeza nti America ne Bungereza ne NATO bonna nga be weebegasse basazeewo singa babanga kyebakusazeewo in fact nti bakube Ukraine ekozese bino ebyokulwanyisa okuba munda kiba kitegeeza nti basazeewo okulumba Russia directly nga tebakyayagala kwekwekerera baagala kugirumba directly mu kino babalaki nti ba provoking Russia either ekozese nuclear or ekozese eki then badeno ku media bakabe bagambi mubalaba twabagamba abo abantu babi bagenda kukozesa nuclear tubagamba okitegeera nga we bakola bakabe then officially bayingire mu lutalo dubeere wakati wa NATO ne Russia kyebaagala that's all they want baagala olutalo lugaziwe ofuna bulungi so tebakyayagala kwekwekerera baagala kulumba Russia NATO eyagala kulumba Russia directly sinti ebadde tegirumba ebadde ng'egirumba but indirectly kati baagala kulumba direct baagala kuba Russia direct nga beekweseemuko mabega wa Ukraine naye nga tebeekwekedde ddala because those missiles bakugambye nti okuzi operatinga okukuba targets zaazo successfully munda mu Russia bayina kubeera nga bebaza operating okukuba kulumba direct kiba kitegeeza nti officially tuba tugenze mu World War. Yes, tuba tugenze mu Third World War. Kiba kitegeeza nti America, NATO member countries, America Bungereza ne ba allies baabwe bazze ku side emu. Russia, China n'amawanga amalala gazze ku side emu. Eyo ye World War. Ate waliwo ekirala. Wadde muyinza okugamba nti wabeerawo zino ensi eziri neutral. Tewabeera kiri neutral. Kiringa wogamba nti nze saagala politics soogera ku politics soogera ki naye nga webongeza omusolo naawe gukunyigiriza naye ng'owooza mbu gwe toyagala toli mu politics. That's how World War works. Either it will affect your economy, your trade, your something toyinza kuviiramu awo. Kibeeranga politics w'omulaba mu nsi zammwe eyo mu Africa nti oli agamba nze siri mu politics naye nga webongeza omusolo ku kintu naye gumunyiga okitegeera so awo we tuli awo gye tulaga tugenda mu World War which may result into use of nuclear weapons ensi eggweewo kino Abamerika tebakikola nti tebamanyi bamanyi bulungi nnyo ngenda kuteerako evidence nti bakimanyi